olunaku olw'eggulo President yayolekedde munda mu ggwanga erya America era nga yatuuse n'ayanirizibwa bulungi nnyo bannayuganda ababadde bamulindiridde wakati mu ssanyu enduulu nga bagala okulaba ku mwagalwa w'abangi. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze mu convention egenda maaso wali mu Chicago. Bana NUP we basinkanira ne basala entotto ku nsonga ez'enjawulo butya bwe bagenda okutambuzaamu emirimu gy'ekibiina eri abali mu diaspora n'abali ewaka wano ku butaka mu Uganda n'ebintu ebirala eby'enjawulo, era ng'enteekateeka eno egenda mu maaso we tuwogerera. Mu ngeri y'emu njagala kutegeezaako nti waliwo abakulu abaatugamba nti bo tebeetaaga maanyi g'abazungu, wabula omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lw'okukitegeera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abazungu oba oliawo balina engeri gye bamutunuulira ng'ettaala lya Africa oba erya East Africa oba ettaala lya Uganda, kubanga akutte bulungi omumuli okulwanyisa omusajja amaze mu buyinza emyaka 38 bala emyaka 4 n'oba ng'ovudde mu ndongo n'ojja n'omuvuganya ate n'oteekawo impact ey'enkana bw'etyo, abazungu balabira ddala ng'oba oliawo onaasobola. Kakati omukulu baavayo ne batugamba nti bano aba NUP bazungu be babateekamu ssente. Muhoozi avuddeyo naye n'agamba nti Muhoozi yeesibye ku bazungu, agamba nti tuzze tukolagana bulungi era tugenda kukolaganira wamu. Ebigambo mbikuleetedde, Muhoozi awaanya abazungu naye nga mujjukire taata w'abavuma buli lunaku, kakati ye azze n'abawaana okukamala. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira mu ngeri y'emu. Munnayuganda munnange, abantu bangi abazze bachallenginga academic papers oba ebyo obuyigirize bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne wano bwe yafunye degree ye mu mateeka, era waliwo abakyagenda mu maaso n'okubeera nga bamulwana. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira, wabula katutandikire wano ng'atuuka wali owaaye mu ggwanga erya America ku kisaawe bamwaniriza bulungi nnyo. Oba oliawo katulabe embeera nga bwe yabadde. Okay, buterevu embeera bwetyo bwe yabadde. Edi Mutwe nga bulijjo ye yasooka okubeera nga atuuka nga batumanyi nti ye bodyguard wa president. Mu ngeri y'emu Alex Waiso Mufumbiro nga deputy spokesperson naye yabaddewo bulungi nnyo. Of course ne spokesperson amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi ate nga Europe yakulira ab'oludda oluvuganya gavumenti mu parliament naye yabaddewo bulungi nnyo ku side yawo. Bannamawulire bensobodde okubeera nga ndabako ababaddewo nga bamwaniriza, wabaddewo Muganda waffe Mordecai Mulisa omulabi awo nga asaba kaseufi n'akafuna bulungi nnyo, wabaddewo Muganda waffe amanyiddwa nga Selector Williams abasinga mumumanyi nnyo naddala mu Uganda. Selector Williams Mukasa wali akozesa bagiyita batya omukutu gwe baguyita batya Greenland Broadcast
yes so naye yabaddewo bulungi nnyo okubeera nga baaniriza president of course n'abantu abalala bangi ab'amaanyi mwenna tubeebaza abasobodde okubeera nga mubeerawo okwaniriza omukulembeze omulonde w'eggwanga lino oba president w'eggwanga Uganda ow'ekkumi ntegeeza yaddako jjukira ono gwe tulinawo wa mwenda General Museveni ow'ekkumi ye Kyagulanyi Ssentamu byonna bwe bityo byatambudde mu ngeri y'emu yasobodde okubeera nga aseetuka nga bwe nagambye nti Eddie Mutwe ye yasookayo naye kennyini yasobodde okubeera nga obaolyawo abeerako n'akaseera ne bannayuganda ababadde bategeseeyo ka tournament awo ak'omupiira okusambamu ku ntanga Eddie Mutwe n'abaako ebigambo bye yayogedde byabadde bitonotono mu bufunze naye ng'ate obaolyawo birina kye bitegeeza katubifune ebya Eddie Mutwe. Erinnya Lusebu Edward wakuba abasinga mu manika Eddie Mutwe omusajja n'eddirango mwebale nnyo bannaye mwebalire ddala byonna bye mutukolera tusiima bye mukola eno ffe bye bituwa amaanyi yadde embeera era nga mumanyi nti ebeerawo munnaffe nga obulabakirewo ebyabaddewo naffe oluusi mubeeramu okutyabamu naye ate bagumira kuffe kati ate ffe tesobola ate kola kikunafuwa nedda tetusobola kunafuwa n'akamu n'ate eddagala tubeeraza nnyo ebyo byatujja byogera mu maaso eyo oyo ye Eddie Mutwe ali brief mu bigambo bye bifundafunda naye ng'ate aba ayogedde ensonga kuba abaddewo ku kisaawe gwolaba akutte ekikopo Dr. Daniel yakulira diaspora yeeyo mpolampola oyo ali awo omumpi ennyo ye muganda waffe Kaparaga baby Alex Waiswa Mufumbiro of course Nubian Lee yabaddewo bulungi nnyo n'abantu abalala ababaddewo ku mupiira ogwo ogwabadde gugenda mu maaso mu ngeri y'emu muganda wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Mick Wine naye yatuuse olunaku lwabadde lwajjo eno yentuuka ye. Buterevu bwatyo yabadde naye amaze okubeera ng'ayingira Chicago omukulu amanyiddwa nga amanyiddwa nga Mick Wine. Jjukira Mick Wine yalina okubeera n'ekivulu kye ku Jazz P awo ekivulu kye n'akikansolinga olw'ensonga nti olunaku lwe kyaliyo dwaaliyo bannayuganda nga bagenda kulaga obutali bumativu ku nsonga ki ez'obulyake obuli bw'enguzi obugenda mu maaso mu Parliament so n'asalawo n'aggyayo ekivulu kye ku lw'ensonga ennene esinga ekivulu kye kale nno ogwo omutima mulungi yasazeewo akizzeeyo lwakuba tetuwalabye press conference gye yakoze ekamwokya poliisi yabirinnyemu eggere n'agigana okubeera ng'egenda mu maaso njagala n'eyo tuveeyo ffenna tukimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yakamala okufuna degree ye mu mateeka era nga yagifunidde wali Cavendish University wano mu kibuga ekikulu Kampala. Emyaka mingi abantu bazze bagamba Bobi Wine teyasoma, Bobi Wine tagwanidde, Bobi Wine takoze eki, wabula ne leero ng'amaze okubeera ng'abalaga nti kale kye mubadde mugamba nkirina era kiikino, wabula abacriticizings bo bakyaliwo. Omukulu ono gwe nkuteereddeawo ku screen amanyiddwa nga Male Mabirizi lawyer mu Kampala wano yawaabirako Bobi Wine ng'ayagala amulage academic papers ze, wabula n'olunaku olwaleero newankubadde nga Bobi Wine bamutikiridde wabaddewo baminisita balamba yagamba Bobi Wine baagala kulaba mpapula ze ntuufu, bino ebyekiyaye tebabyagala. Katusooke tuwulire obubaka bwono then tujje. Bonna ababadde baga nti Bobi Wine bamutuulira ebibuuzo, Bobi Wine bamukola ki, yabaanukudde atya, akatambi ngenda kakuteera waawo. Mbalamusiza leero mbadde bize sibadde nnyo active online
naye obudda negizaayo nembirengera nga mugamba Kyagulanyi bamutikidde kakati afunye diguli awamu ne muntaaginga naye ebikuba ebadde bingi omanyi ffe tuba commentator tukuba tubana bingi legal research aba serious so ebiseera ebimu atuuka n'abanga ayitanga obudde bungi naye nze obudda era nseka busisi because ffe kitwali twagala twakifunye era tujja kwongera tukifune mu maaso nti bwe twatonyeza ku academic fraud kitwala ebbanga ddene n'obudde bungi na buli kimu twatandika ne tubagamba omusajja ono mutuwe ansakyetiseze baziremedde naye abaganda bagamba kali kaba magumbo kasuka mu mulyango Cavendish University bwebanga ddala ayina omuyizi gwe batikkidde bakyeta ansakyetiseze omuyizi gwe batikkira yatandikira bagita University of East Africa cancer tumanyi engeri gyeyavaayo tumanyi engeri gyebamusokuunda yamalirizayo era bagamba waliwo academic fraud bagamba National Council of Education tugiwako kopi naye kati tono tebefudde abagezi olw'okuzzaako tubimanyi fe tutuukane na private head tujja kutuuka ne gavumenti etwawa obuvunanyizibwa mu universities act ya 20 okufuga university ezo atugenda kugigamba ebagambe bwe answers kuba otherwise license bajja gifiira ebikola academic fraud bano abantu bamu batikira kamiliyoni omwaka oguwedde mu asomesa international biki kati baleese ono Kyagulanyi beesimye amateeka bagala gafula kyakuzanyirako etugenda kukikiriza so National Council tujja diringa nayo tujja gigamba kati tuwepa kuleeza oba naagaana tujja diringa na gavumenti so sisa bali private tugenda kudda nawe olwokusobola omwogera ffe tuliko tusavinga ggwanga na biseera bya maaso so National Council tujja diringa nayo ndowooza ekyowaweekagwe tunafuna obudde oyo ye Lawyer Male Mabirizi. Lawyer Male Mabirizi azaawaaba emisango egy'enjawulo. Yawaabirako Ssaabasajja Kabaka byattaka, n'awaabirako General Museveni, n'awaabira Robert Kyagulanyi Ssentamu amulage empapula, najja n'awaabira Generali Muhoozi, najja azaawaabira abantu ab'enjawulo. Neseba omuntu asiwuka empisa okutuuka ku ssa eriwaabira Ssaabasajja Kabaka ng'ayagala bagasimbagane mu kkooti, entegeera ye nayo gibuusabuusa. But of course university yo toyina ky'ogigamba, n'abamu ku be tugamba nti beba obuyinza mu kiseera kino ate nga tukimanyi nti nno tebaagala Kyagulanyi bwe baba nga baavuddeyo nga be bamu ku baali emabega, kubanga diguli ya Bobi Wine eno ye kennyini yakugambye ye diguli ekyasinze okubeera okubeera expensive n'okubeera nga enoonyerezebwako mu Uganda eri ebiwandiiko. Sigamba nti no yesinga okubeera ey'amaanyi ennyo, wabula engeri gye yagituuseeko baali tebaagala ebeerewo. Bwe baba nga bano bakkiriza ne babeera nawo ne bamulangirira ne university ne bagirangirira, kati otunuuliranga Male Mabirizi, Bugingo yamuyita Mabizi actually yawaabirako ne Bugingo yamuyita Mabizi, akwewuunyisa. Together with us here we have the president of NUP, Mr. Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. I also take the opportunity to congratulate him because in a few moments come he will be awarded a bachelor's degree in laws. Maybe after his LDC, we shall consider him in the Attorney General's chambers to serve us as a legal officer. But my brother, I congratulate you and thank you for pursuing your studies here at Cavendish University, Uganda. Okay, oye Dr. Chris Baryomunsi ye minister wa ICT wano mu ggwanga lyattu Uganda. Omanyi waliwo abantu nga kituufu omanyi nti omuntu takwagala oba tayagala muntu, naye ng'engeri gy'akuttemu ekintu eyinza okubeera nga yakupretendinga naye ng'ate wakiri alina omutima gw'otunuulidde. Kati bw'olaba Chris Baryomunsi ono yabadde ayogera ne Joko n'azireeta, so nga ne president wataggwayo musajja wa Sappe, musajja wa Swaga, musajja wa Ruvimbo, tosobola mulyako Ruvimbo awo baba bakulimba kubanga ye kennyini ye Ruvimbo, naye n'akulaga nti ateekawo ku mbeera nayagadde nnyo engeri
Dr. Chris Baryomus giyayogedde mu kugamba yataddemu okusaaga even though nti omuntu gwayogerako tebakkaanya wakati kugamba endaba yaabwe ey'ebyobufuzi endowooza zaabwe za njawulo naye ate teyataddewo kibeera oba otegera kyentegeeza ng'ate bwe nalabye Balamu yayogedde naye ng'enseka ya Balamu eraga ennugu ku mutima kweri oba oliawo si kyeyandibadde alina okubeera ng'akola but abantu nga Male Mabirizi Kyagulanyi yabaanukudde bw'ati akatambi kamuko kaka seconds 18 ng'alaga ali mu kiraasi interactinga ne bayizi banne bwe babadde basoma amateeka kano ke katambi and this is Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'akola ebintu bye gwe woggana yogera yateekewo ebikolwa. So I am the oldest guy in law school. Because of challenges, I kept having failures and then coming back. And reason why I request you guys not to distract me is this. Owulira asaagamu so yali abannyonnyola nti emyaka mingi gyasobedde nga bwe yabitunnyonnyodde n'agamba n'ebizibu ebyenjawulo ebize bimuleetera okubeera ng'afuna zidediya ziretake n'ebintu ebiringa ebyo n'abagamba naye mmwe bagaayi temundistractinga okitegedde so kyekyabasesa yabategeeza mmwe bagaayi temundistractinga so yali ayagala okubategeeza yali joke of course naye yeyembeera ababuuza yagenda ddi mu kibiina tabeeranga wa AI simanya tabeera ate nga bikoze bitya ebigambo bingi ababadde boogera but I think this video esobola okubeera ng'eyogera ebimu ku ebyo oba eyanukula answer ku ezo ze munoonya lwakuba haters abasajja abalina obusajja nga bukutte ensuuluulu buyimiridde bwe buti buziwanise era temusobola kubulwawo kintu kirala kye mutandikirako ne mutandika okuba nga mweronda nalabye n'abantu ab'amaanyimu nalabye abantu nga nalabye posti nagibasomedde olunaku lwabadde lwajjo yeeyo Anita Amongo finest it's agambye nti no it's only in Uganda kiri mu Uganda wokka wosanga omuntu ng'aqualifyinze without attending classes ng'omuntu aqualifyinze naye nga talinnyeeko mu kibiina yadde olunaku n'olumu we want his notes omwami n'agenda wansi n'amugamba nti it's very true. Just like Anita Among become a white lady with black parents from Bukedia. Namugamba nti nga bw'olaba Anita Amongi kituufu nga bw'olaba Anita Amongi bwe yafuuka omuzungu naye nga bazadde be baddugavu okuva e Bukedia abaana abakuba ku mutwe. But anyway, njagala kubeera nga naawe nkujjawo tusobole okuba nga tweyongerayo mu nsonga endala ennene ze tulina olunaku olwaleero amawulire gakyaliwo njagala kubeera nga nkwolekeza ndowooza tuve mu katambi kano then tujje tuwolekere wakati wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Generali Muhoozi Kainerugaba waliwo okwagala okuwamba international scene oba okuwamba okugamba abazungu Bobi Wine byakola abikola ku peesi ye ne waliwo ayagala okulaga nti naye ensi emulaba tugenda kubeera nga tubitunuulira Lwabogo mukodomi wa mwami Museveni naye avuddeyo n'abaako byayogera katuve mu kana katambi tubyolekere. Olabye kye bayita laavu eya ddala olabye kye bayita piwa laavu ng'abantu
tebazze nti nno ogenda bakwatirayo ebbaasa ozibawe, wabula nga bakwagala katika roho kuva ku ntobo ya mitima gyabwe okuviira ddala wansi w'entobo y'emitima gyabwe, eyo yeraavu. Kale tuveeyo eyo twolekere. Mpuliriza munnayuganda munnange, mwawulirako kwe baatugambira nti nno baagala kusomesa bannayuganda nsi yaabwe, era nga waliwo abaali bagenda okufuna ssente ezigenda nga baagala gavumenti bawe ssente bajje batusomese okwagala ensi yaffe. Kakati kino bakikyusizzaamu. Mukoddomi wa mwami Museveni amanyiddwa nga Odrek Rwabogo, olunaku olwaliyo mbadde ntunuulya ku X oba Twitter ng'awandiise n'agamba HE President Kaguta Museveni will conduct 4 global interviews with media houses across 4 continents during his last segment of the year. Omukulu anatutegeeza nti mwami Museveni agenda kubeerako nga ayogerako eri ensi yonna, akola interview oba ku ma TV ag'ensi yonna, TV nnyanambirira omwaka guno nga tegunaba kubeera nga guggwako. N'agamba nti of course kino asobodde okubeera nga akikola, era mwami Museveni olunaku olwajjo yayogeddeko n'ezimu ebbiri. Ezimu ebbiri ze ziriwa kwe kwabadde TV emanyiddwa nga CGTN kusa ne CCTV. Interview zino yazikoze olunaku lwajjo. Ebigendererwa bya zino interview za mwami Museveni Odrek Rwabogo zatugamba ze ziriwa. Agamba bwati Odrek Rwabogo, he does this because we need the country and its leaders to pursue the message of our products, trade, hubs and market entry for Ugandan products. Mwami Museveni akola bino olw'okubeera nga baagala products za Uganda zibenga zitambula, ebyobusuubuzi n'ebirala ebiringa ebyo. Mwami Museveni kye kimuleeta, era ng'ategeeza wano on July 11th HE the President commissioned the 15-person committee, a personal committee to agamba atya wano yagenda maaso n'okubeera ng'ateeka abantu 15, akakiiko k'abantu 15 okubeera ng'oboolyawo nako kamuyambako ku nsonga ey'ebyenfuna, ey'ebyobulamu, okubeera kwegamba n'ebya security okubeera nga bitambuzibwa bulungi mu ggwanga. Mwami Museveni yatudde mu interview ng'agezaako okulaga amawanga g'abazungu nti Uganda tuli bulungi okamala era emirembe gyabukaala. Mwami Museveni ategeeza amawanga g'abakyeruppe era ng'aleese puroguramu eno ye mukoddomi we Odrek Rwabogo. Amugamba ssebo mukama waffe jangu oyogere ne banywanyi bo abali emitala w'amayanja abajungute obagambe nti eno ebintu bitambula bulungi Magida. Ne mwami Museveni teyakoze ensobi n'atuula mu kamera za CGTN akosa ne CCTV za ggwanga lya China n'ategeeza abantu Uganda nungi okamala. Wabula mbadde ntunuulira omusomesa amanyiddwa nga James Paya Sentongo avuddeyo n'agamba ekibonyabonya Uganda ekisuula Uganda ekisuula ekifaananyi kya Uganda mu nsi yonna terakinga mbusimanya abantu bagyogerako bubi era teyeetaaga mmwe bakulembeze kugenda kugyogerera nedda. Agamba nti gavumenti eteeke mu nkola ebyo abantu bye beetaaga okubeera nga bafuna obubbi mu bukendeeze. N'agamba nti n'ebyobufuzi eby'obufere n'obubbi n'obulimba nabyo bikendeere. Ekyo temwetaaga kubeera nga mmwe muyimirira ku mativi mwogere nti ensi ya mirembe. Mukole bino biri bijja kwekola. Nene bwe munaagala musaaba akaziga akalungi eri emitala w'amayanja naye nga bye mukola bibi bikyamu bikyafu tewali kye mugenda kubeera nga mukola. Eno tujja kusigala nga bwe kuba kwekalakasa twekalakasa, bwe kuba kuwandiika ku social media bikyamu nga tubiwandiika, mujja kuba temulina kye mukoze. So bano kye baliko bali mu kulwana kubeera nga bo basiga ekifaananyi ekirungi Uganda naye ng'ewaka tuli eno tufa tuggwawo. Njagala kubeera ng'eyo ensonga ngivaako. Yoyo mukoddomi nno
omukoddomi nzize mubagamba yagamba ebyenjigiriza ayagala bigwe babiteeke ku ttaka, ebyobulamu babiteeke ku ttaka, buli kimu yawulira ng'ayagala akirabe ku ttaka. So ye mukoddomi ayagaliza Uganda okukamala. Tuveeyo atwolekere ebigambo bino. Ffenna tukimanyi bulungi nti gavumenti ya Mwami Museveni eze esiiga era ng'esaaba ekibiina kya NUP n'abakikulembera nti bano abazungu bwe babateekamu ssente. Bwe twajja ku nsonga y'ebisiyaga ne bagamba nti Bobi Wine ne banne ababa sponsoring ababateekamu ssente basiyazi, era ne bategeeza wawulira abakulu nga bagamba nti Joel Ssenyonyi Paalamenti y'e Bungereza okujja okwogera ku Joel Ssenyonyi yali eyogerako kubanga musiyazi munnaabwe era nga bakisimbako n'essira, bangi bazze babyogera nga bagamba Bobi Wine buli wagenda nasinkana abazungu abasinkanye basiyazi era bamuteekako ku nninga nga bamubuuza wawoogwa ku nsongayo ey'ebisiyaga. Abantu ab'enjawulo nga pasita Bujingo n'abafaananako ne bwe bafaanaganya endowooza ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bagamba Bobi Wine vaayo oleme kutubuzaabuza tulage awatuufu wa w'oyimiridde ku nsonga y'ebisasiro. Bobi Wine ng'omugezi era yabaanukula ng'omugezi. We twogere yali munda mu ggwanga lya America era nga mu America eno gy'ali atuuzizza waliyo conversion egenda maaso. Ne bwe sigiddamu nnyo nzize ngikunnyonnyola mu bintu eby'enjawulo, wabula njagala oba oliawo nsooke nkuyitireko mu baani abali mu conversion eno abagenda okwogerako eri ekibiina kino n'ebintu eby'enjawulo. Njagala kutegeeza okusinziira ku Daniel Kawuma. Bagamba NUP Diaspora Conversion Updates Day 3. Abantu abagenda okubeera nga boogera expert panel discussion. Kuliko professor team agenda kubeera nga ayogerako Executive Director of Associated Students California Student California Status University mu ngeri emu Professor Jim Powell agenda kubeera nga ayogerako. Senior Lecturer Kitty Rowell agenda kubeera nga ayogerako eri American Leadership Class. Professor Hank Lewis American Leadership Class agenda kubeera nga ayogerako eri about the speakers aboogezi bagenda kubeera abantu bangi n'ebintu bingi. Article mpanvu yawandiikiddwa Daniel Kawuma, Dr. Daniel Kawuma. Bino nno bye bitiisa Mwami Museveni naddala bwe yawulira nga Bobi Wine yakajjambya obufuzi naye ng'ayina munnamateeka amanyiddwa nga Robert Amsterdam byabakanga. Era kyova olaba ripooti eyavaayo gye buvuddeko gye nnakuwaako nga ripooti eyo gavumenti yateekawo okunoonyereza Bobi Wine nga yali w'amaanyi mu kalulu akawedde. Ani yali emabega wa Bobi Wine? Lwaki amawanga g'abazungu gaamugoberera nnyo? Lwaki TV z'ebweru zaalondoola nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu? Era nabuuza ekibuuzo ne ŋŋamba oba baali bateeseteese kumuttira mu kalulu naye kamera ne zisukka? Ebyo nabyo tubyebuuza. Byonna nga bigenda mu maaso tukitegeera nti balwanira katale k'abazungu. Muwooza agamba taata Muwooza agamba nti Bobi Wine basiyazi era bawagirwa abazungu. Bobi Wine ayongera okulaga nti abazungu tukyasobola okutambula ffenna ne bye tuwogera babiwulira. Kaakati Muwoozi kyakoze kyeki akoze bw'ati. Jeno Muwoozi ennaku 5 eziyise emabega yateeka obubaka ku mukutu gwe ogwa X oba Twitter n'agamba nti the Uganda People Defence Force UPDF is a very great army, one of the best, but the British Army is still the best in the world. As CDF, I promise to strengthen our relations with our British friends. Owulira bwe yesiiga akazigo agamba nti n'eggye ly'eggwanga Uganda UPDF ggye ly'amaanyi era lye limu ku ago agasinga, naye eggye ly'aba British
ly'Abangereza lye likyasinza amaanyi mu nsi yonna. N'agamba nze nga CDF nsuubiza okuteekawo embeera yonna ku lw'omukwano gwaffe ne bakwano baffe Abangereza ba British. Owulidde wasiba akakoligo agamba nti eggye lya Uganda kwegamba lyakabi era lyerimu kwago agasinga, naye eggye lya Bungereza lye likyasinza amaanyi mu nsi yonna. Muhoozi Kainerugaba bw'atugamba lye likyasinza amaanyi mu nsi yonna, era agamba tujja teekawo embeera awamu n'okubeera nga enkolagana yaffe ebeera nnyuvu, ebeera y'amaanyi. Mu ngeri y'emu ono kyali mu kkola kwe kulaga nti nno w'amaanyi, wa kabi, wa kitalo era ayagala okukwatagana n'Abazungu. Naye baagamba taata we basiiba avuma. Ye taata avuma, omwana n'ajja n'awumbirira kuba bamuteekateeka mu maaso okubeera era asuubira okubeera mbu ye pulezidenti wa Uganda. Kati taata avuma, omwana n'awumbirira. Nga bwe twalaba nti omwana yalumbagana Kenya, taata n'awumbirira. Kati bano bali mu kazannyo, baddira Bobi Wine bagambe nti nno mubi. Eno bakulaga wane Uganda nti bwe babeera wane Uganda nga Munnayuganda bamugamba oyo Abazungu be bamuteekamu ssente. Kyokka ate ku international eri nabo nga bali mu kwegula buganzi basobole okubeera nga baganja mu maaso g'Abazungu. Lwaki bakikola? Kubanga bakimanyi bwe babeera eri Abazungu bajja ono alwana kusiiga Uganda kifaananyi kirungi newankubadde abantu battibwa buli lunaku. Omutabani agezaako kuwaana magye g'Abazungu kubanga agula enkolagana wakati we naye nabo. Nga bwera bwe bakikola nti bakimanyi omuntu yenna okubeera mu buyinza ebiseera bino Abazungu balina okubeeramu n'omukono ago mazima. Nti wano mu Uganda okufuuka kyonna ky'owulira oyagala oteekeddwa okuba n'omukono gwa Buganda ago mazima. Oba okitegedde? Kyokka ate newankubadde Buganda nye weetaaga emikono egya regions endala kubanga Buganda yokka si yeekola Uganda. Oba ntegeerekeka? So kakati bano batuzannya kanneemu kanabbiri. Bobi Wine mubi, wane waka Bazungu be bamuteekamu ssente, kyokka we bagenda mu Bazungu ate ne balyoka beerungiya basige ekifaananyi ekirungi. Oba ntegeerekese? Njagala bateera wano mbeebaza mubadde bawuliriza balungi okuva we tutandikidde. Mukama Katonda abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.